Yes, tukaniriza natera ko mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya nedobooza bampita ntambi chimso Rich Boy Maxudi Junior lele kuba nti wekomira wano mpola mpola ne wekomira mu system za Uganda Mukamooli webale kuba nti otambula naffe subscribe gwatanaba kuba nti subscribing nawe ya subscribing ngamba nti webale nyo webalire ddala webale kuba nti otambula naffe 24/7 unakulwale tukuletedde embozi ya B2C Rema Namakula kwogata Edilisa Musuza Obbade Okimanyi Nti Rema Namakula ayawude omukwano gw'abayimbi ababiri oba kampu ebiri ya big talent kwogata ne Bontu konko ba B2C. And now fena tubadde tukimanyi nti abavubuka ba B2C okuli delivery Julio kugata ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Mistari ne musajja omulala bagamafini amanyikiddwa nga Bobby Rush bachali ba Edilisa Musuza naye nga ate system omukwano gugenda gufa mpola mpola bano nababiri oba campuses ne bbiri B2C kugata ne Musuza bagenda mu studio ne bakola oluyimba lwabo olwasooka era oluyimba luno lwatambula nnyo baluyita akapande alwababezawo omwaka gwa 2008 awo ebali nga tebalina luyimba nga gutujageza fedinga so abantu abo Kenzo nabawa oluyimba olumanyikiddwa nga kapande lunono alwatandika okuba nti lugata Kenzo okubeerawo oluganda ne aba B2C mpola mpola era nga Kenzo mu mutima mulungi yakwata mukyala wamanyikiddwa nga Rema Namakula n'abagabira abavubuka ba B2C ne bakola oluyimba ewa Nesimu olumanyikiddwa nga Gotoja binono Kenzo byonna abikola nga yagala kuba nti ayamba abavubuka ba B2C kubanga beremeza ku ntiko y'okuyimba because abayimbi bangi abali batandise okubaletera speed era nga akali yaabwe yali egenda efa mpola mpola oluvannyuma lw'okuba nti baali bayawukana ne under events oba baali bawukanye ne yali manager waabwe amanyikiddwa nga under events. Kenzo yakwata Rema n'abatwala mu studio era ne bakola oluyimba Gotoja. Luno oluyimba lwavaamu akabasa era nga ebigambo by'aba B2C bibawandika mu luyimba luno byali mbu indirectly bikona Edilisa Musuza. Ebigambo bino okuli wamponya bulafuniga busemyekozo mu luyimba Gotoja lwavako lwaleeta akabasa lwavako fitina lwasikula fitina wakati wa Edilisa Musuza gata ne bavuka ba B2C atenga recently era amawulire gavayo nga galaga nti mwana muwala amanyikiddwa nga Rema Namakula yali atandise okuba nti ayagala oba okwegwanyiza actually yali atandise okuba nti ayagala omuvubuka wa B2C amanyikiddwa nga Delivered Julio akavubuka akakalinga Kanyarwanda ako akawanvu akalina akayinda akawanvu atenga at the same time mbu yali atandise okuba nti yegwanyiza ne Mistari era nga system bano ababiri bali batandise okuba nti bazitambisa mpola mpola Eddy Kenzo okuba nti atandika okuba nti awulira ebintu bino yatandika okuba nti aswakira n'okuba nti asindika message ez'etabu nezitiisatiisa abaana bano n'abagamba nti mukwate ku bintu ebirala muzanyire buli kimu kye mwagala naye munvire ku mukyala. Aba B2C bamuddamu nga bamusekera nga bagamba nti musajja watu olabye because byogerako tobimanye gono goyita mukyalawo waliwo omusajja eyamutwala edda atenga naffe tufunako share fe because atugamba nti ali single and searching you amuvako sono lwekyo oliwaddemu okuba nti nawe onuna kuvu because omukyala takyaliwo omukyala ono akiteebeeza okuba nti agenda bamutwala dda era nga mukuba nti Eddy Kenzo afuna obubaka buno yatandika okuba nti yeebuuza mpola mpola ani yatwala oba ani yasigula mukyala we agenda okigwamu nti Rema n'abavubuka bano batandise okuba nti bategeka meeting z'embaga ez'okwanjula era nga embaga n'okwanjula era nga wayita ennaku mbale bubazi nga oluyimba lumaze okufuuka hit Rema Namakula n'alangirira okukyala kwa Dr. Hamza Sebunya era nga okukyala kuno kwali side z'ebukoto era nga mukudakika entono nnyo nga kwakayitawo Rema Namakula yalangirira embaga eyali side ze Nabingo amakula agawedde emirimu era nga Rema yamala ebbanga nga yefuza amawulire. Kenzo yalowooza nti abavubuka ba B2C tebasobola kumuvaamu kuba nti bagenda kuyimbira Rema Namakula naye nga ate abavubuka bano baali bakumwanjo nnyo kuba nti bapikamu Rema era nga
ne ku mikolo ne mukolo gwa Rema abavubuka bano bajja ne bayimba ennyimba nnyingi ko gatano oluyimba lwe bakoleramu Eddy Musuuza olumanyikiddwa nga Gutuja baluyimba era nga luno oluyimba ze zimu ku zaali ezabyafaayo ku mukolo ogwo era nga enduulu yakuba era nga abantu bangi abatandika okuba nti badiyisaamu Eddy Musuuza amaaso then mpola mpola Eddy Musuuza agenda nga amanya nti oba oli awo abavubuka bano banekuba mu mitima ne baba nti bambeerako okuba nti bawana na Rema n'okuba nti oba baba nti tebagenda naye ate Rema agenda nga abasemeza mpola mpola era nga Rema yatandise okuba nti abasika abatwala ne mu maka ge erisaidise namugonga abavubuka bano tebava wa Rema n'amakula abavubuka bano eva bali ne Rema 24/7 ekitandise ekintu kino era kyavaako recently babegawo okuba nti ne Dr. Muza yewalikira now mukuba nti Rema ne B2C bali so close Eddy Musuuza kino ekintu tekimugisa bulungi kubanga bana abavubuka yabawoninga dda ne batamuwulira n'okuba nti kati kimulagira ddala nti bamuyisamu amaaso wabalusewo olutalo oba embiranyi wakati wa B2C ne Eddy Musuuza oluvannyuma lw'okuba nti abano ababiri tebava wa Rema n'amakula era Keza agamba nti bana abavubuka yagezaako okuba nti abayamba mutima omulungi n'okuba nti abasembeza n'okuba nti apromotinga career yaabwe kumbe abavubuka bano bakozesanga omutima omulungi ogwa Eddy Musuuza gwe yali abalaga okuba nti bamukuba emisumaali ewa mukyala n'okuba nti bamusigula era nga yensonga lwaki abavubuka bano Rema okugenda kwaviira ku bavubuka bano okuba nti bamusigula n'okuba nti bamuwa time eri excess n'okuba nti batandika abamu n'okumusaba akaboozi mbu Juliyo yamusaba akaboozi neyebaka naye era nga Rema olwaloza ku Juliyo batyo n'awunga amaka g'omukulu kwe kusasika twogerera olutalo wa B2C ne Eddy Musuuza lutandika butandisi era nga tulina okuba nti tubasabira okuba nti tebayiwa musabi because Eddy alina obusungu bungi ku bavubuka bano mpola mpola Rema ayawudde omukwano ogwa B2C ne Eddy Musuuza era nga bano ababiri tebasobola zino kampu ebiri big talent kogata ne B2C oba Born to Conquer tesobola kuba nti zemeetinga wantu wona bintu n'ebirala byoba olina mu episodes zaffe ziddako sigadde ntambi kimso omukutu guli gumu baguyita Uganda Mukamooli subscribe tubeere nga tutambula mpola mpola ffenna bye bye.